Mama nyabo. Kandi kuruna kungori musanyufu. Ngawuriza Kaliisoliiso wemuzanyo wano kuchabasa. Njakutushibwako. MTN Momo Loans. Kati tukugamba nti wefunire loan ye yamangu mu sekonda busikonda ku simu yo awatali kujuza biwandiiko kino kiri musingo ku MTN Momo ng'okozesa Momo app oba nyiga *555*5#. MTN, together we are unstoppable. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda. Centenary Bank mama, Centenary Bank nunjo kamala. Nga bali wamu ne Rockboom kayengo mu kukuwa amanya ag'omugaso nga kati ali mu chupa ya fempi ya myuzi 32 n'obuwoomi obutakyukangako. Rockboom, funa amanya ag'omugaso. Introduce na kama chino MTN kama sasura Momo school Momo kozesa Momo Momo app eno bo downloading ngo jakutani ko kunyumira obulamu onyiga kamnyenye mu 65 kamnyenye 80 kadala no kozesa bo bosazewo nenga ne Momo app obera ku simu yo changuwa ate gwe njagala kukuletera MTN wakaneti babule ekola tujirize ngambaga speed tujirize ngambaga tukwagala nyo fa Centenary Bank na tukwebazana tukujugiza ntukane bank ya feweri all your financial needs jangu Centenary Bank tukole tutentambule nenkujukiza tukiriza omuntu okusaba banking details zo no mubulira send mobile pin yo bejeni banking pin yo send visa card pin yo oba one time pin yo no timbulya. Don't do it. People are stealing their sieves. Kaduiro kola kayala kaduiro tokera bila dalia mkatono kauga be kind and gentle in this ruthless and cruel world. Be kind and gentle. Abebu na mwayam emiryango jejjana migule okoze eche bikuingize jjana munnaku zino. Abebu na mwayam emiryango jejjana migule nayo koze echi okujesoga babiri eshawula ne ajabe bazade baby boy ati ajabe nze mulala baba. Happy birthday Namanda Hilda. Happy birthday from Mommy Daddy Pinto Nebatobo Collins Mutekanya Amam Ketse Kabunga kutumire nyo belated birthday greetings in our Godfrey Sewankambo. Simple Godfrey Sewankambo, happy birthday from all Yima cousins. They say belated birthday greetings. Jacqueline Villa Road Primary School Vizenaga, happy birthday. Mama Margaret Che Yune Machini Ruafo Ezeze myaka nsanvu mwebiri Joyce na Nyonja Mchala Lubega Seta Baja kutumire nyo John Baptist Rule Nansa na Joseph Senyonja kutumire nyo Afande Chiri afuga tractor uzira. Happy birthday we muna we bale kukula myaka wezeze imeka. Honorable Yusuf Nsibambi, happy birthday. Ruth Bihikiro, happy birthday. Harriet Nasaka, happy birthday from Boston. Mama Teresa Nakano Ajisalongo Seremba Nabana Bakutumdenyo. Monica Ninunji Chebo Ngotoko Chairman Bashiro Akutumdenyo. Giovanni Chwewe Sikatrina Mumbe Jana Kamanya Akutumdenyo. Luja Joseph Golden Get Quiet Akutumdenyo. Sadat Algoa Shamim Rahil Yusran Jeno Moses Ali say happy birthday Sadat Algoa. Atene Blair Kebu Yinza Masaka City, happy birthday. Atobako Bugende wa Ibra Figo Oweka Yabwao, happy birthday from Mama Papa. Happy birthday to Mchara Beauty Mugonza and Bingwa. May you live to blow 1,001 candles. Happy birthday to Nakasi Dalson Mwarawa Isaac Mwanguzi and Namiremba Mukayuwa Zone Mukwano bakwagaliza birungi. Okay, bubango zaliwa olunaku lwalero ngosala keke mukwano gwange gisala n'omuzanyi wa timu ya Liverpool gobeta Harvey Elliott amwana mtonyo Sami Khedira omujjukira ku timu ya Banafa Real Madrid ate nga ne McDonald Mariga naye osala naye cake olunaku olwalero katukuba kayimba. Okay. Yes, kabaka birthday ntuduka kunaku lwa Sunday njagala kwebaza nnyo abantu abaguze kit mwongereka nno zigwayo muve mukusaga njagala kwebaza nnyo Dr. Lawrence Mulindwa yaguzeeyo kit za milioni 1 era zirina wano bulungi nnyo. John Ambrose naye yawereze emitwalo 5 ezakyo. Salongo Bossa aguze kit 10 webali nnyo bejala. Haji Aruna Kibiriga Hotel Africana nabo baguze kit 10 tweyanziza zisikakati tuduka ku Sunday kit zigwayo si yonna abewo obulenzi mugule kit abemasaka mugule njagala kwebaza RDC Simon Peter Wache Mbara
mbalala Yebale nnyo. yaguze kiti 10 na mobilizing mbalala bagenda kudduka n'ababe mbalala webale nnyo bali ddala nnyo baguze kiti za miliyoni 5 bakulembeddwawo ekitiibwa Mpuuga. Mathias Mpuuga ne ono Bossegona naye yazze ne bagula naye abewaabwe naye bagula kiti ebusiro miliyoni 5 abebusiro Dr. Mukebeza Katoro bwama ne nkujukiza banange Red Eyes jeziri Red Eyes jeziri wegeneze n'aba mu ngalo bwe walokwata mu maaso eddongo ate mbadde mpulira eddongo ly'ekkazi lyali ka 17 simanyi meka kati balinako meka naye banaye mulwane nnyo Professor Doctor of Letters mulwane olange Doctor eddongo ly'ekkazi eryo terigenda abaana banaye mukolagane n'asobola okuta abaana bonna muve tujja amalala mu nsonga abaana olabye gwe wosi gwe baasiba naye ababuga nti tubalekeyo paka nedda abaana engeri yonna esoboka okubajjayo baveeyo totoolako gattako bugasi toyawula ate kati nayongeddeko daabiriza bweto enguudo zonfu mukampala wano nfu bazimu tutuse zeeti kazizaayo kyagala omuntu nayitako kamugondi apolo kagwa wansi ng'okkira wali otegeere kyenjogera ku haji waliwo nakana akakuba akawalu ng'ova kusejja ovaala okkirira ogende mu kisenyi akakawansi gagenda mu Bolando naye ate bayitayo mu kiteezi wano bagamba oluguudo olwo olwa Sentema baalugala sayidi eziwerako eno bakola emifireje bakola naye teri kitambula emyezi 6 wonna bizinesi zonna zifudde awafu n'okugendayo bugenzi ate kati obwana obugulayo enguudo batandika zikola mu ssente okuyitawo n'aleeta ekiryo n'akiteeka n'omugyamu n'akijjawo twebaza kooti abali awo erudda twebaza zonna zifudde twebaza Supreme Court koti yasazeewo koti esazeewo manye yo culture imperialism ndo tulina okwebaza okuba tusobola ogirwanira yonna koti yasazeewo kyonna kyekiri koti yasazeewo koti yasazeewo ebyo tunabiraba njagala okutumira nnyo aba Uganda Communications Commission Honorable Nyombi Tembo bonna all crew at UCC thank you so much mwebali eddala no but hosting yesterday and we were there with them and we had a lot of fun at UCC lovely evening data wawali aduka ekyo kyenasinza okwewu akantu ko posting akaja ngakagenderawo anti oli kusoosi ati nina okwemulugunya mutuleka ku mikolo bayita mwemwe anti baba tusibulula yatawo bampulira emikolo basibulula abasibye banange waliwo promo gye abalala balabika babibye tulina promo gye bayita kabaka wange promotion bayita kabaka wange nga tujjukira emyaka gya kabaka 69 weereza obubaka obwoyozaayoza kabaka oba ku WhatsApp oba ku simu yo oba ku message oba okuba simu naye tandika n'ekigambo kabaka wange kabaka wange oba ko tugenda playing ku radio bantu mbuulire netandika n'ekigambo kabaka wange yongera ku king abawanguzi tugenda bawe ebirabo bingi bivinyo okuva mu bannafu aba wonders okutandika n'olwaleero kabaka wange okitegedde bagambye electoral commission tingate tetugikowoola electoral commission obufulano ate gundi waffe yagenzeeyo bana erinnya lidduse ono omusajja w'ekigezi gwe babadde owa PR ogenda kulifuna mudaji waffe wawano gwe bajjewo ate yabadde wange nnyo gwe bajjewo wo ono gwe bataddeyo yali musomesa wange gwe bajjewo ate nze nyo yadde wange nnyo gwe nasoma naye naye mu Kenya okay club y'abanafu aba Oilers ngayitekera empaka eza basketball Africa League eza ball ekakasiza omutendesi Nesba Karimo ezala Morocco okubakwata mu kawo nga betekera empaka zezige kutandika 19 omwezi guno gwennyini ensonga bwegere kutambula ali mu Kigali Rwanda songa tegala Premier League komone empira ebiri onako olwalero banafu abasonga United bakyaza villa tenga ndeke kyaza kitala kati olunaku olwencha bana abeka chekeri bagala kuchaza aba makomera naye amakomera gagambe gagina n'empingo waleka chekeru gaju balina okubanga ate bajijjako kichwa eja kubanga teribwa kuyiti Muchunguzi Julius Muchunguzi okay munanga atenze mu Paulo mu Kenya yali owange gwe bajjawo banafu abagale fagala kuchaza KCC Vipers echaza UPDF atenga ku Saturday Bull echaza Waxo Giants Express echaza URA atenga Uganda Cup quarter final draw zakwatidwa Kitale tukane Vipers Bull KCCA Police Neck banafu abapajule Lions bacha basamba ne club ya Pakwachi Young Stars referee mu Uganda Shamira nabadayo mu kwa referee abatedwa ku
lukalalo kulamula empaka eza Olympics ezige kutandika na kuzomwezi zigena kubeera walinga 25 July paka nga 10 August. Okay, tugenze ko wali mu Premier League enjovu baba yazeyo ku table. Bekiruma bafa Arsenal yakubye timu ya Luton goal za 2 kubwerere adaiki Hashiyoka yetebye atenga ne captain fantastic Martin Odegaard yakubye goal Arsenal. Kitegeza Arsenal bezeyo ku table wagulu ebwojinonya George Sanga points nkaga mu munana. Man City yakubye Aston Villa goal nyako Phil Foden yakubye hat-trick anomuzanyi Rodri bwetu Aston Villa angaita mujira ne goal kakati Liverpool egena kulangezanya Sheffield onako olwayo bwe wangula eddayo ku table naba ekoza amaliri points nkaga mu munana au Arsenal goal difference bechita mu Manchester United egena kulanga ezanya timu ya Chelsea onako abamani yu echeggulo mukirye sawa emu temutulekero omupira gwa sawa nyanda kama 15 Manchester ngezanya Chelsea ate evawe ezanya Liverpool ku Sunday onowulira embaga mu Spain Granada egena kulanga ezanya timu ya Valencia atenga mu Netherlands Ajax egena kuzanya gwa eri abana Ajax yamuyole bigere ga eri Higozi avalena megena kuzanya timu ya banafe aba Trenand atenga to abanafe omutendesi wa timu ya Manchester United Eric Ten Hag agambye banete mungoba inachentereza mwe mumpebu wibide don't saka me please bwali interested mu kutandika business y'ebyennyanja ngoli mutungo olwairo ita ku maduka gafawaliye mutungo kunya okulira n'omuzikiti we wandise tukolere business y'ebyennyanja oba kubese mu noti 779 3 mukaga tosubire ntino jja tukuba ku muntu oduke tukulaba yajja kwa tukubalira ate no kujukuza ntino jangu nga wesize kizigo cha moviti kizigo wochese go jja kulaba enjawulo kwanga cyo kine ebirungo 7 ebiri munda ebitasobola kugamba ntino baki oba n'obuzibu olususu luba lulungi moviti ababadde moreso mwamulabye moviti baba yakoze kyekitalo ekyamanyi jogirabo abagazani abakugamba gazani estate tegekede plotso nungi bipima 5 ku 10 mbife byenjawulo tutegere enfuna yaba customer abafe tubeerawo mu nsasula esoboka tuteesa ne tukwatagana mu nsasula ekkolera Adivambo pangi Sofukerand Road weyune Gazani Estates wali kwa Kamwesi Plaza Gaza Road wefunire namwe abagala wagazi mwetaga ekezi werako banafa abagazani ya Akamwesi Plaza Gaza Road wojo kubasanga esimu eriziro 7558 match day 23 enako lwencha kusawe mu Vipers ezanya UPDF FC St Mary Stadium Kitende yes okwingira omutwalo mu VIP mtwalo bili Dr. Lawrence Bulindo yabatumide ne mubuza coach wali ruddawa naseka Atobera munsi olaba abuzizo omugagga nasekawo nobuza Dr. Lawrence coach wali ruddawa ali mufutali game ya yuara enenga ali atudde ku super gulu tavao ne mbaba zigomanya so kuduka no mulonda mulagibe gulawo nenga ali awo bwati ngale mukusibuluka mbali mukusibuluka ngono lebera mbwavu kwe kufumba emmere yo nenva restaurant nga bulijjo naye buli ajasa babijjanjalo na binyebwa nga wafumbye ennyama anti mune nyama bagitya erimu ebitundu ebitali bya nyama okay mchala mpuliza munange abeera awo nga mu kifo ky'okubeera nga otabaganya olina obusobozi obutabaganya abantu mu family yo naye nga ogamba wanze sinajyevirako kasana fumbirwa ndi eno be bamanyi beyuze munange beera kwekyo aba Marius Kago tukujugiza ntugamba ntino tutambuze ebintu ali ku Sasa Plaza level 5 room WB mchikubo nenga kakati twina office waliwa makindye maso ga Salbert Cook wetuliawo wetuna office obo ina byagala jangu abe Masaka tujja abera kai tujja abe Mbarara tujja nenga Marius Kago bebe kabajo kutambuliza ebintu obulungi nnyo jangu wano ku office yafe makindye ekyo kijja kutambulira kuwagabuwa wejowe wala amalala n'okuyisa amaaso mu bantu amalala ge gasooka ekigwo ekigoberera lekera awo amalala anagwa soka malala nagwa abavubuka temutya kutandika okukola omulimu gw'oyagala ebigo byonogwa byebinakulaga ekkuba ettuufu totya bigwo ennume ekula bigwo nedwanya abakyala ng'oli tannabako njagala okugalanirwa omukyala ng'oli tannabako kyagamba mugambe sokondage kiti ya kabaka basdelani olwekiddako kati ye password oba kala akuwa sente dali bwakuwa sente zigule kiti negamba kimu nga tonnabakamba kino sokompeka kabaka basdelani ekiddako kiddeko yewe walona mbuzizza nti enamba kikwe bateeka obubaka bwa kabaka wange enamba ya CBS ya WhatsApp olagera gibawa nedanya abasajja ng'okomawo leeti awakambu ova kuyita mu luutu ya kabaka basdelani ova kola reke ova kuleke gwese batoto kakusanga
abanyabo boto amaka abasajja Kaliisoliiso n'omwana gwe bazadde jjaaji nyumirwa mwejange mujje twesange abana mwejange tuyingiddewo ne Kaliisoliiso abe ne katolwama kameni muyingirewo tuyingiddewo ne Kaliisoliiso abuyitako mutiro abuwe sipati tuyingiddewo ne Yateka mu Centenary Bank mama Centenary Bank nunjo kamala abana desipati mama Tujuza Polo Boutique ne Gamantino wali twagudewo branch empya Najera Road opposite Posh Petrol Station Shoppers Mall ngurigenda kushira roundabout ayagala engato kuva mu America ne Bulaya Sandoz Office and Casual Shoes ez'abaami n'abakyala engato z'abaana zonna omuli engato z'omupiira nawe ayagala engato za gym men and ladies shoes shirts school bags and shoes dresses handbags buli kyakwambala mu bakyala abaami n'abaana tulina ne Italy n'ebyokulya n'okunywa okusibuluka futali wali ne wosalira we wali twaguddewo ate nga nawano ku najja nankumbi nawo tulina seru yone yaidi jango gulengo ezaidi zonna babetera we bay beyo kwejangu ku Polo Boutique twaja tulinge berete tuchadayo. Okay, you know WhatsApp number ya CBS obaka kwogeno kwango isakeri noti 7 noti 3 kyenda mu mwenda. Okay. 12 kyenda mu 2 kuba werezo baka kabaka wange nga kyekisose kakati Kylian Mbappe akubye gole muyoka timu ya PSG jaiseko kuba timu ya Rennes wali ku kikopo na abayambako kugenda ku kikopo echa Coupe de France echa final abwe batyo bagenda kwanga bazanya timu ya Olympique Lyonnais atenga banange abo banafe aba timu ya banaye Cameroon ekire Cameroon ministry y'ebyemizannyo esomyo omutendesi w'eggwanga nga F8 manyi ministry so wadde omusajja bamuyita Mark Bryce bamwadde okutendeka national team y'eggwanga lya Cameroon emyaka nkaaga mugumo nga Samuel Fils Eto naye abiwulidde ku CBS ngamba bannange kiki ekyo nga omusajja bamwadde dde omulimu anti oli Eto yamwerondera aligo batso nanda bakolera nago ya buli kikata juni nanyizo nana okay wali mu NBA mu ggwanga lya America Suns 12 Cavaliers 11 ate nga Celtics 13 ate Thunder 10 banafa aba Wizards 12 Lakers 25 ate nga ku idi abebutambala tuze bagise Musa Matovu Idi Cup kenda kujja ensonga tuisemwe gali awo Musa Matovu Cup okitegedde kakubansiri aba kingeti kya kakubansiri cup banange kimeza kya futali ekijjudde ebinnonogo byonna ogenda wali ku tuke wetufusibulukira ate waggulu ku muziki awo netusala amawuledi amanya tarawuya gye tubeera nekwaya yagivaako nyongera okubebaza mwenna abawagidde muganda wange Shafik Mulumba ababadde naye n'omukyala erunguja amanya wali rubaga wetuli mwebali nyo bali ddala tujja kuba tu updatinga mighty bwe n'aba ituuse nenga mwebali obuwagizi bwonna Shafik Mulumba abebaza mwenna mikwano gye abakia moto tukwebaza tugamba nti ne moroka gyoba ovuga ku nsi bagiyita Kia oba tovuga Kia oba ovuga galagala oba ovuga gadi oba ovuga ntambula oba ku ndirimbo oba byonna byakubonaabona eno ye motoka reliability quality tena substitute okimanyi obononya ite yeko WhatsApp yonna gyo yagala ya masanyazo yagala ya mafuto yagala ya byombi gamba motoka ya Kia ya njawulo tuli wano ku Motor Center East Africa wano kumpi mu industry road wetuli ate tuna ne multi brand workshop jangu tukuterereze motoka yo wagichawe erabika bya baboda bagikurubula jangu tujikuterereze gyochawe motoka yo baba wano chayi ku motoka yo ngeyo nonese zirize nagulirangako ovulo naliza jangu tukuterereze motoka yo vuge moroka mu kibuga bagandi motoka ngeswera bagita Motor Center East okay epaka eza University Leagues bazo kubanga testing ba date nakuzo mwezi nga 20 batugere kulaba final ya UCU nga batukale banafe aba nkumba songa ate banafe aba Rockboom Harris International bagama Rockboom bisera bino ebyaswaumu bisera bya Yidi oja kubanga to munywabo wangu la cyo ino kuna funa Rockboom kabere wansi waka chokoro birawo bingi nye biriyo omuni esimbi ezobuliwo pichi amasimu TV ezenjawulo songa
atera ne bosanga ekyo kunywa cyaro ku boom duka zambwa ku duka erikulanye bagame mpero ku boom wange mukola yafe ya boom chick boom chakala damwe namba bakusabye peace badamwe namba nenga bajidamwe nkujukiza nti nakajampu nije kali ku battle weekend eno Saturday ne Sunday ndaga biribi ne kuyidi tukatino jango nyumirwa kababula akajampuni bulati Lake Power Widi tujja esimu eri noti musanvu noti 3 mpola damu noti musanvu noti 3 chenda mu mwenda 12 chenda mu 2 amina tusoza kabaka wa Linda ogamba eya WhatsApp nina ya manduso ene ate chenda mwemu ye ya 88 katonyeze 8 noti musanvu noti 3 chenda mu mwenda 12 chenda mu 2 eyo ya 89 kati wali chenda mu 2 tutekawo chenda mwemu kati someya 80 kati bwesomeya awasemba yo wali 0703 chenda mu mwenda 12 chenda mwemu kati manduso chenda mu 2 88 chenda mwemu wona uno baka buyita mulete mwe mtandika kugabe bibako kuva mwanda nenga kya kabaka wange muwantu ogere bigambe biruji ono seka bambuli yagenze mu banka wamulaba mu banka yingira buli sawa nyani bugu mungalingi nya bedi ni atula mu banka wa muzangu ani seka tukuyambe ki nkoye atudetanyega